Welcome to yet another edition of Share with RKB. Hope all is well. Twebaza Mukama Katonda atuyambe tukuuma paka kuno mwaka kubanga kugenda kubanga guggwako naye tekijja kubi kibi nnyo nnyo okuba ate nga guggwako ate gukaabya amaziga oluusi n'okutwaliramu obulamu bwo. So olunaku olwaleero nsazeewo ne nkyusamu mu ngeri y'enjawulo nga bwe mumanyi nti njagala nnyo okuleeta okwongera ku bulamu bwo n'okwongera okumanya oba amagezi mu bulamu bwo nga ndeeta abo bennyini abakwasisa ensonga eyo baba musawo balina kuba musawo baba ba authority then alina kuba wa authority. So today with me is the PRO assistant, the assistant superintendent of police, Luke Oweyesigire nga nze amyuka deputy spokesperson exactly wa KMP. So afande Luke Oweyesigire thanks okubeera nawe again because twakukyazako dda wano nera tuzemera tukuchaza. So thank you so much for sparing some time okubanga ojja and share some wisdom with my people. Tewali ndi musanyufu nnyo okuba nti ndeggase. Excuse me. Bigenda bitya? Mpola mpola okutwaliza awamu tuli bize tuli mu biseera bya kalulu kuwa byakwerinda eri ba presidential candidate ebiseera ebisinga waliwo okusuka omuguwa tulaba abasirikale bafa abamu abayinza osiiwuuka empisa ne tulaba ne kusaida eri eyabeesimbyewo nabo abasiiwuusa empisa egamba buli kimu kijjanga bwe kijja. I know. Naye tulina okusigaza nga tukwasisa amateeka kuba gwe mulimu gwatuweebwa. I know. Ng'abapoliisi mu ssemateeka. Kituufu. Nga tulaba kutuuka mu campaigns katusoke tugendeko wano awasookedde awagonvu. Festive season gye tugendamu. Kubanga jjukira nti buli muntu yenna akimanyi nti nno obubbi obumenyi bw'amateeka bubeerawo bungi nnyo mu December kubanga abantu baba beetegekera nnaku nkulu. Poliisi yeetegese etya? Poliisi of course abantu nga bwe balaba nti akaseera ketulimu kali bize nnyo. Yes. Omuntu aliyinza okubeera eyo n'alowooza nti poliisi amaanyi ayinza obbeegatadde mu kalulu kokka. Ate ebyokwerinda by'abantu aba bulijjo tetugenda teeka mu maanyi. Yes, kituufu. Ng'oggyeko okuba nti nno tutunuulira campaigns tukimanyi nti zizze mu kaseera k'ennaku enkulu. Yes. Era n'ennaku enkulu tuzitunuulira nnyo. Obumenyi bw'amateeka obubenje na Uganda balina eŋŋombo nti omwaka gulina be gugenda nabo ebiseera ebisinga omwaka bwe guba guggwawo kati ebiseera ebisinga tulaba nti abantu bangi bafiira mu bubenje tulaba abantu bangi bafiira mu mazzi omuliro n'ebirala n'obumenyi bw'amateeka obuli obubbi n'okutwalira amateeka mu ngalo. So tubiraba nnyo ng'omwaka guggwako era twetegese okuba nti nno tulaba nti ebintu bino bikendeerera ddala. Traffic abasirikale tuba deployinze ku makubo kwebali naye ekyo tekimala kubeera ne bwe tuba tubataddeko tebagenda bbeera buli wamu. Bulijjo tebazza na bulamu. Abantu abulijjo mulina nammwe okwebereramu ne mumanya nti kino kikyamu kino kituufu kankole kino ekituufu ekikyamu nkikole kireke. Togenda ku luguudo nga tuteekeddwa bbeerako. Ntegeeza omutamiivu ntegeeza abatalina license zibakkiriza okuvuga amamotoka. So tubasaba nti mu kiseera kino eky'ennaku enkulu mu bulamu bwammwe mutwale nti kintu kikulu nnyo nga bannayuganda bwe batera okugamba nti omwaka gulina bwe gugenda nawo. Twagala obeere mu statistic eyo okuba nti noofiiriddwa obulamu olw'okuba nti omwaka gugenze naawe. Then ebyokwerinda byo bikulu nnyo nti abantu abasinga batera okweyunira okugenda mu byalo batera okweyunira okugenda mu masanyu. Naye bw'oba ogenze mu byalo n'amasanyu ewo oleseewo batya ogaddewo bulungi abalina embwa zo waleso zitadde abalina basikaali wo mutamiivu oba osasula bulungi. So ebintu ng'ebyo ebimu tulina oteekawo tutera oziyita target hardening measures nga poliisi nawe kujja kuyambako weeteereddewo kinga omuntu wa bulijjo. So kyekisinga okubeera ekikulu nti naawe ng'omuntu wa bulijjo osooka kwerwanako ne weeterawo ebibyo ebiyinza okuyambako poliisi neeyongereza okwo. Kye tulina ekyenjawulo nti poliisi zaffe twagenda ne tukola ne tu revampinga naddala guno omwaka ze tuyita sub county policing. Sub county ezisinga mu ggwanga ziriko police station
ate njagala obakakasa tetwakoma kuteekako police station n'abasirikale twakola ki twabateekawo n'ebikozesebwa ebbanga eriyise weeks nga 2 twagabye pikipiki ku buli sub county gye twateekawo so kibiyamba abasirikale abakozesa abakolera awo okutuuka awali ekizibu buli sub county twagenze tugiwa pikipiki nga 2 then n'amamotoka kati osanga nga division ezimu police sports ezimu zibadde tezirina mamotoka twagabye emmotoka ebyo ebintu birina kuyamba mmwe bantu abapoliisi tebalina bikozesa bubi ate nemubalaba nemukola ki nemusirika olaba ng'omupoliisi yabikozesa kukima manda ku sub county okwetikka abasaabaze mulope kwetikka nte n'ebirala mulope kuba ebyo twabitadde nnyo mu kyalo nti oba oli awo supervision eyinza okubeera enzibu mukko so naye bw'oba mu abantu aba bulijjo mulina obisupervisinga kuba byammwe ebintu bino tubigula ku ssente zammwe ez'omusolo so bw'oba olabye abasirikale ababikozesa obubi weekubira enduulu ku social media kuba ekifaananyi tusobole naffe okuba nti no tukola ki twakitingirawo n'abasirikale twabakuutidde okumenga sure nti ebintu bino babikozesa ki babikozesa bulungi tulina ekizibu ky'amafuta naye tugezaako okulaba nti natisite emmotoka zikola ki obakubira nga bagamba olinayo amafuta awo kino ekyo kikkirizibwa kimenya amateeka amafuta tegaliiwo ate n'ekirala gwe nga komanda tulina kukkiriza kubeera na kidduka kiri awo nga temuli ki mafuta so at least planning mu maaso awo bw'oba olaba nti waweereddwa lita 5 ng'omanyi zikola nga wiiki manya nti wiiki eba tennaggwako nga wasabye edda endala nti bakwongera endala kuba buli district kubeerako abantu betukola ki bwe tunywera amafuta naye begaba bbanja poliisi eba esobola okujjuzawo n'esasula ki edda so abakomanda balina okupulaninga okusinga tukutadde mu bantu sabukante zirimu bantu bamufuna mpola abantu bonna abalina kasente baddukira mugeno mu biki so bw'oba oli mu bantu bamufuna mpola ate oyagala muyamba ate omusaba ssente so awo oba tuba tetulina kyetuyambye afande gattako nakaneera omukubira essimu bakugamba amafuta akubuuza n'okubuuza ababbi bali bameka balina emmundu ekyo si kibi kubuuza ekyo kuba kati n'omupoliisi ajja aba alina okumanya kikyagenda okweŋŋanga nze ng'omupoliisi okubuuza ababbi bali bameka balina emmundu bw'oba olina bw'ogamba tomanyi ekyo nakyo kiryoke bw'ogamba nti olabye nga 2 oba owulira nga abantu 3 boogera that is information is good kuba muserikale naye bw'abajja kiba kimuyambako okumanya kuba bwe tugenda ebiseera ebisinga naffe abaserikale mu mbeera nga tetumanya ani gwe tugenda kweŋŋanga weesanga nga ofunye obuzibu juuzaawo twafiiriddwa omusirikale waffe Mukono yafuna amawulire nti waliwo ababbi b'emmundu abali mu kitundu ekyo so n'agezaako okugoberera abantu be yali ateebereza okubeera ababbi naye yakozesa amaanyi agasaanidde nga yali amanyi adiringa n'abantu ba bulijjo kumbe baali baki babbi era ne bakozesa eryanyi ne bamusinga amaanyi ne bamuggyako emmundu ne bagikozesa ne bamutta naye awo wetulaga so omusirikale kiba kikulu nnyo okumanya waalaga embeera eri ekyo oyogeddeko okugamba nti omuntu mu biseera bino betugendamu ebizibu for example okubanga okubira poliisi wakati no bombs ezibeerawo omuntu n'alaba ekiveera n'akiyitako n'alaba ensawo n'atagifaako ezo activities afane bale nsaba nazo as addressing kituufu nnyo nti vigilance tubeera mu communities tutambuliramu okubeera obulindala kikulu nnyo tulabye nti abantu abateebereza okuba abamenyi b'amateeka balina ebitundu mwe bakola ki mwe babeera ate ebitundu ebyo naffe byetukola ki mwe tubeeramu omanyi nti ewa gundi batundirawo enjaga naye ne weesuulirayo obwannaggamba tumanyi nti omubbi ajja kujja awo agula enjaga naye bw'abaddayo ng'amaze ogikwa ajja giyitira mulirwana awo abakole ki abanyugulule oba batuuseeko obulabe olaba omuntu azze asudde awo ensawo n'ogamba tebinkwatako kasita ngenda tumanyi nti oba omwana wo oba ani ayinza okuba atambulirawo nemukola ki nemuyisa obubi so ebintu ng'ebyo so tulina okubeera ebiseera tulina okubeera bawayizeeka
faayo omanye nti kyamu ki beerako n'olugezigezi kikyamu ki ekigenda wano maaso era bw'oba tokitegeera kutegeezaako ki poliisi ejja ekikole ki ekyeŋŋange ekyetegereze ekuwe ne feedback wa mu nsi ezikulaakulanye bwe batyo bakola ki bwe bakola so tomanya nti oyinza okuba nga omuntu omweraliikiridde ng'ate mu bweraliikirivu bwe oli mutuufu mwawulira kunoonyeza kwe tuzze tukola mbw abagenda abatusa obulabe ku mugenzi Kaweesi mu piki baasooka zipaakinga awo kumala essaawa nga 8 naye ng'abantu wali ayogera so ebintu ng'ebyo obumenyi bw'amateeka oli olaba omuntu nga tategeerekeka mu kitundu kyo tegeeza akaatwala ebyokwerinda aba LC we bali bulolaba abantu nga tebategeerekeka bali mu kulambula amataka mu bitundu byammwe abo be babbi b'amataka abajja okuguza abantu tegeezaako LC tegeezaako poliisi be bantu abaguza abantu amataka g'empewo n'otandika okulaba nga wazzeeko obutabanguko ku ttaka abantu batandise okuttingana so ebyo byonna oyinza okukalaba nga akantu akatono naye vaayo bw'oba osobodde yogera wabeewo ekikolebwa abantu ennaku zino buli omu afa ku kike kosimiya lulema nga tukula nga neiba kasala nga waliwo omuntu atwala ebintu okuva ewaka ng'abuuza ebintu ebyo mubitwalawo nanyinimu abagambye kwajukira edera walinga y'ababbi oleja nagamba mami antumye TV naye ng'omuntu avaayo n'agamba owange lindako ebintu ebyo bitwalawo nti ye nanyini mami wa wano aŋŋambye ntwala ebintu lindako ng'akwata essimu ng'akuba but ennaku zino emmotoka ejja olinabba ebintu olina abitwala nga neibaala n'amuyamba nako n'okuggala gate ye nga tebimukwatako olina ajja n'abaana b'abanne n'abanga nga ate yennyini yayambye n'okuba nga babatwala obbasaddaaka kituufu ekyo so tulina okufaayo ndowooza kyekisinga obukulu kuba Uganda yaffe weetuuse toyinza manya mukyamu na mutuufu ate afande about embwa zino zetulekaako ogambe tuzisumulule naye oteeka okuba owuliddeko ababbi abajja nga waliwo embwa ne basooka ne badiiringa nazo kituufu ekyo era kiba kikulu nnyo siri expert nnyo mu bisolo kiba kikulu nnyo era okuba n'embwa eziri trained waliwo abantu abasinga bwe bagula buguzimbwa mbulina maaso kyena ayingira luma naye zirina okuba nga zitrained emmere gy'otagiwadde tegirya kubeera abo engeri gye bazikolako ebiseera ebisinga baziwa butwa incidents zetwakafuna zonna basooka kuziwa butwa aba bintu bizeebasa usually butwa so bwakakasa nti tekyalina bulabe eri gyali n'asooka ayingira n'atusa obulabe ku bantu oba nabba kati afande waliwo n'abantu abatambula okuva mu kyalo okujja mu kibuga kulya Christmas ne bagwamu mu bantu abagezi bo bano balina kusooka kutunuulira biki byanobba nti kati onanfera onankola bw'ati kituufu tulina ebikwekweto bingi bye tukoze mu kibuga naddala nga tuli mu Christmas eno abo bakireereese ebiseera ebisinga bye batera obbeerako n'obuzibu wadde gavumenti oba kooti yavaayo neewera omusango gwa kireereesi ffe kati tukukwatira ku suspicion oba ne tukwatira ku public nuisance kuba ogwo omusango tebanaba gukola ki tebanaba kuguwera so abantu ababeera mu bibuga abeefuula mbu bayamba okusitula emigugu ku bbaasi bamenyi b'amateeka abasinga kwasa omugugu n'abula nagwo waliwo abasuula bakyasuula ebipapula naddala abo abantu abava mu byalo tebanaba bimanya n'okwata ekipapula n'akulimba mbu ssente kumbe si ssente n'agenda okusanga ng'akubbyeko ssente zo naye olina okubeera omwegendereza nti ebiseera ebisinga ebaba bakubbyeko ekintu dduka bukubirire ku muntu ali okumpi oba ggwe kennyini baba akakikubbako kuba enduulu ebiseera ebisinga bye baba babbako ebintu bagezaako okugoberera bano ababbi baddukako ne babatuusaako obulabe oba n'amwekyusiza n'agamba omubbi ng'ate gwe bakoleki gwe babbye so tugezaako kukolera ddala ebikwekweto nga tuyingira mu nnaku enkulu zino nti obumenyi bw'amateeka tubukendeereza ddala naye ng'ebikwekweto bino biri targeted wa we tulina amawulire nti wano we babbira baani ababba n'okutwaliza awamu ne sports waliwo sports eziri vulnerable kati nga bus parks zonna ezisinga it is their vulnerable areas kuba omujjuzo mungi ne downtown yonna it is a vulnerable area so tugezaako ddala okukolera ebikwekweto tweyambisa kamera okumonitoringa abantu abo abatambula abangi okulaba nti no temulimu babulabe
muze mulaba obutambya bw'abantu abasala ensawo nga bazisalira ddala ne babbamu ebintu abantu nga babakwata nga bakola ebyo ebintu. So sports ezo zemwe eziri. Omwala nagwo gwali gwa bulabe. Mwala kiguliwa Gwennakivubo naye zino ennaku engeri gye kiri nti zino ennaku bali mu gukolako tewakyaliwo nnyo bulabe bw'amaanyi naye nagwo edda gwali gwa bulabe. Abamenyi b'amateeka beekweka ebyo ng'ayingirayo munda. Naye zino ennaku tetukyalina issues z'amaanyi na mwala. Naye kiti kitegeeza nti abamenyi b'amateeka bakoze ki? Bakendedde. So ekibuga kyonna nga kyo olwa population ey'amaanyi ate tugenda mu Christmas abantu bagenda kukola shopping mu kibuga. Abantu batundira mu makubo. So omugotteko ogwo gwennyini it becomes a hotspot for a crime. Either indecent assault. Yes. Abakyala bangi batuusibwako obulisa maanyi during that scuffle tufuna emisango egyo oba okubba oba n'okukuba ne bakubbako ekintu tekyali sport okutwaliza awamu. Twali tulina obuzibu bw'okubba mu mamotoka okubba crime eriwo naye ate si y'amaanyi nnyo zino ennaku kuba twatandise katyo targetinga baani abatunda ebyo ebintu mu maduuka ey'okubba busaidi mira n'obuntu obwo kati nga zihali ezo bazibbako obuntu obwo obuli mu maaso. So ebintu ng'ebyo so bwe tuba tufunye amawulire nti wano ate bye babbye babitunda tukolawo ebikwekweto so n'obumenyi bw'amateeka buzze bukola ki? Naye afaanana ekyo munaasobola okirwanyisa. Lwaki nkibuuza bwe ntyo nti kwe manyi nti bantuteko side mirror yange jagenda ewa Kiseka yennyini nga ebadde yange n'enamba plate nga kweri n'enamba yange nga kweri ngifunirayo ddala ewa Kiseka. Olaba nti ekintu ekirwadde kiruddewo ebbanga. Ekyo of course really bw'oba osanze tukubiriza nnyo abantu okumakinga ebintu byabwe. Bw'oba olina emmotoka side mirror kibimakinge naye bw'oba olabye ng'oguze side mirror yo yennyini really tetuyinza butakwata mu muntu oyo agikoze eki agikuguzizza. Mpozi nga gwe weesirikidde n'ogamba kansirike busirisi naye bw'oba oguze side mirror yo yennyini awantu tetuyinza butakwata olina okuloopa. Kituyamba okukendeeza obumenyi bw'amateeka. Oba oli awo ennaku zino tebabba nnyo ziri makti wabazibbe tajja zitundira wano ajja zitundira ewalala oba Kongo oba gwa. So mumakinga ebintu byammwe kuba ekyo nakyo kibalemesa okukola ki? Okuzitundira wano mu ggwanga. Ate era oyogedde ku kyokuba nga atundira Kongo ekyo mugenda kikola mutya afande? Because kati n'obubi bw'amamotoka ogipaakinga n'agituulawo. Ekyo twakirekera abakulu international relations Interpol tetulina kye tuyinza kikolera okuggyako okulaba nti nno tukwatagana n'abatwalaganya ebyokwerinda ku bifo ebifuluma eggwanga okwongeramu amaanyi nti omuntu bw'aba afuluma n'emmotoka musabe ekikwatagana empapula ezikwatagana ku mmotoka ye si kwesuubirayo lwanaggamba olw'okuba waliwo enguzaawo omuntu n'afulumya emmotoka. So waliwo engeri gy'oyinza okirwanyisaamu naye kati nga ffe poliisi ey'omu Kampala kiyinza tuzibuwalira nga waliwo abakwasaganya ebiri ku booda oba waliwo ne porous borders oli ayinza n'obutayita ku booda yennyini emanyikiddwa n'ayita ewalala. So kizibumu naye bbanga eri eriise nawulira na poliisi yaffe ye Uganda yagenda n'ekwatagana Interpol ez'abamulirwana baffe naddala eya Sudaani n'eye Kongo kweyo ewatera okubeera obumenyi bw'amateeka gye batwala ebintu ebibbiddwa masimu mamotoka laptop n'ebirala gye batera okubitwala okulaba nti nno batandika okukola ebikwekweto mu butale obuteebereza okuba nti no buyina ebintu ebiteebereza okuba ebibbe nga bibbiddwa mu Uganda. So tujja linda lipoota eyo bwenaaba evuddeyo owa we batuuse naye nga kikulu nnyo okulamba ekintu kyo. Kati afande omuntu oyinza omuyamba otya naddala n'ekidduka kye okwekuuma mu nnaku zino enkulu kubanga nze bwe mbaddeko UK ndaba balina bye basibako steering wheel nga balina kintu kye bayingizaako ne basiba n'okusiba bwe bati bye nalaba nga basiba ku ggaali
So kati UK kirala muko waliera areas ezirimu nga bali abaana ate nabo bazibu nnyo. UK kirala muko UK kirala muko oba oli awo nti wane Uganda specifically era statistics zaffe zitulaga nti emmotoka ze batera okubba ennyo zino emmotoka ezitanywa nnyo mafuta ate ebiseera ebisinga nga za Toyota ze zitera okubbibwa. Njogera ku Toyota ka muwala wange aseka. Ze zitera okubbibwa kati mu UK batera ate kubba nnyo emmotoka za bbeeyi. So bw'oba osobodde teekako ebyuma ebyo kuba ekufulu eyinza okuba nga egula emitwalo nga 2 emmotoka eri mu bukadde nga 3 ku 5. So bw'oba osobodde naawe okweteerako amaanyi go gateekeko. System gavumenti yataddewo system eno eya number plate ITMS twava ne tubagamba naye ebiseera ebisinga etuyambako okutracking emmotoka ezo. Tuyina system eya poliisi gyekozesa eya kamera tuyambako okutrackinga naye naawe bw'oba osobodde okwerwanako n'ofune kufulu gifune tekiri mu sitaani yenna. Abaana baffe tumanyi bateeka kati naddala bali mu bavakisi tumanyi baweereza mu byalo. Nze ng'omuzadde biki bye naalitunuulidde okuyamba okuprotecting omwana wange wadde nga siri naye. Akaseera kano kazibu nnyo eri ffe abazadde ffenna. Oba oyina mwana wa buwala oba oyina mwana wa bulenzi kazibu nnyo era kali challenging. So tusaba abazadde okubeera abeegendereza ennyo ku baani be basembeza okumpi n'abaana. Emisango egy'okukabasanya abaana oba ba buwala oba ba bulenzi gyeyongerera ddala mu kiwummulo kino kye tulimu ekigenda otwala emyezi 2 kyatandika dda eri abaana abamu abalala kigenda obba nga kikyeyongera mu maaso. Weewaawo waliwo omukisa nti bano abalina ekiwummulo ekiwanvu ng'abe6 nga bamaze abasinga basukka emyaka 18. So ebiseera ebisinga oyinza aba yeetigira oyinza obutamuteekako nnyo yanyi naye bano abali wansi emyaka 18 tumekinge sure nti abaana bano wonna we batambulira wonna we bagenda abantu we batambula nabo tubeesiga kola omukwano eri omwana wo nti gwe ng'omuzadde bw'oba omwesiga omuntu oyinza osanga nga ate ye muntu mulala nnyo nti omwana ne bw'aba akoleddwa ekintu n'atisibwatisibwa obutogero olw'okumukwano gw'ayina eri ggwe asobola okuvaayo n'akwatulira kyekigenda mu maaso. So emisango egy'okukabasanya statistics ziraga nti abantu ababikola eri abaana baffe abaana baba bamanyi ba relatives ba close friends ba relatives omuntu gw'omanyi okukitundu awo nga buli omu amwesiga muleka n'omwana be batera okukola ebyo ebintu. Omwana omuntu ali atamanyikidde okukyayo tagenda kujja atwale mwana wa mukabasanyeeko. Omwana omuntu asobola okukikola mwana oyo aba amumanyi n'abawamba abaana ebiseera ebisinga abaamumanyi oba bamusembeza. So tumekinge sure ffe ng'abazadde tetwesuulirayo lwannagamba omwana oba omusindisa okuwummulako mu kyalo beera ng'omukeberako oba ku ssimu bw'aba azze mu kiwummulo wano ewaka mufuule bize abeere ng'alina kyakola buli w'abeera awo ng'ali awo alaba banne bali kuba life zaffe engeri gye tukuzaamu abaana si yanjawulo. Yo omuzadde omulala balaba nti okuwa omwana freedom okukola kyayagala ku myaka 16 kwe kumwagala. Olumu Mukama bw'akuyamba ne kikwata omwana n'atabaako kyakola kyaba. Naye waliwo abalala bangi be taking advantage of because aweereddwa omwagaanya ogwo. So tubeere mu bulamu bw'abaana tubagoberere tumanye bye bakola. Essimu bw'oba gwe wagigula olina okumanya ki ekiri mu ssimu eyo. Essimu eri ku ssente zange sigwe wagigula olina okumanya ani gw'oyogera naye baani b'okola ebintu ng'ebyo kuba bintu bingi ebigenda mu maaso ku masimu. Olaba ensi ezimu zatandise okugoba abaana ku social media. Nalabye Australia yisize etteeka teri mwana 16 wansi kubeera ku social media. So ebyo byonna olina okubeera ng'obigobera ng'omuzadde kuba pulaani nyingi ezigenda mu maaso awo ku social media bamuliisa maanyi nabo babeera okwo bakidinapa babeera okwo n'ebirala. Kosa omwana ayinza okugamba mami just alimu ekyalo naye kati gwe gwalabyeko gwalina okumusalirawo n'omulaga ekkubo n'omulaga ekituufu naye nga tulina okusaamu nnyo amaanyi. Omwana bw'aba agenza okuzannya
bw'aba tazze kulya kyamisana weebuuza aliwa lwaki tazze kulya kyamisana bw'aba tazze kunaaba lwaggulo aliwa bagoberere faayo nnyo mu bulamu bw'oba tosobola bw'oba tosobola beera n'abantu abakuyambako bweweesiga kubeera ffenna twetaaga obuyambi ate ng'abazadde tulina okukola tulina onoonya ssente ate fande waliwo n'abavubuka okuba nga bagenda kati mu bifo ebisanyukirwamu twogedde okufiira mu mazzi twogedde mu accidents naye ate waliwo n'abalala bano bonge ebyokunywa byabwe waliwo abantu ababiteeramu ebyokuwalibuliddeko ebyo babadde babikola nnyo ku basajja abasajja babibakola nnyo mu mabaala awo ogenda okunywa nga waliwo omukazi omugezi yakakuteereddemu oba ebiseera ebisinga mu bifo ebiwummulirwamu omusitudde ekkubo omutwalawo omutudde n'akakuteeramu ogenda ozukka nga bakubbye beni n'abawala mu mabaala nga si baana bato ko omwana omuto talina bbeera mu bbaala byale naye bw'obeera ng'oli muwala ali mu kkula ng'otambula ng'olina eddembe eritambula mu mabaala ago making sure ekyokunywa kyokola ki otambula nakyo abantu bw'aba nga takubbye kuba ebiseera ebisinga ekyo bakikola kubba abantu oba kukutuusa ku kye bayita sexual assault assaultinga n'okeera ku makya nga tomanyi wewasuze yakukozesezza oba akusize n'ekirwadde n'ebirala naye ekyo bwe kiba kikubaddeko ng'omukyala gavumenti erina emergency situations eyateekawo noba oba mwami nti n'abaami babakozesa kuba eryeddagala terikukuba ku blackingisa out ebiseera ebisinga oyinza n'okukola actions z'otakoze eki z'otamanyi so bw'obeera ng'oli musajja nawo mechanism ziri jangu ogulewo omusango tukutuwe ebbaluwa y'omusawo otandike okuba nti n'ofuna emergency baziyita medication emergency medications gye bagiyita PEP n'okulaba nti nno bwe luba nga lubuto ng'omukyala embeera ng'eyo omanyi kikutuuseeko okuba nti ofuna emergency pills ezo so abaana okuvunaanibwa n'okunoonyereza kuba kati oli ayakikoze tusobola otandikira mu bbaala ne tunoonyereza era ne bannannyini mabaala obumenyi bw'amateeka bwe bujjizibwa mu bbaala yo naawe obeera oli culpable obeera part of it so muteekeewo embeera eyinza okugondezaamu poliisi okunoonyereza kamera mukebere abantu abayingira amabaala gammwe nti si babulabe eri abantu bagenda ossangamu n'ebirala so kamera ezo zituyamba nnyo era mu misango egisinga egitera obeera mu mabaala ze zitera ojjewanguyisa okugisolvinga so tubeere bavunaanyizibwa kumanya akaseera ke tulimu kagenda bbeera k'amasanyu abaana abasinga bagenda bba badduka mu bivulu batera obbategekera ebivulu omwana bw'oba omukkiriza okgenda mukuutire ebintu bingi ate omugobereze n'amasimu bw'aba akomawo naye takkirizibwa mu kivvulu nga twogedde ku baana abaana waliwo ebivulu byabwe ebyabato batera obikola wano nga bikoma ssaawa meka tutera obikomya ssaawa 12 ez'akawungeezi ebivulu byabwe ebiri batera obitegeka so bw'oba omukkiriza okgendayo naye neeyo naye tugaana abantu okusaavinga omwenge kuba abaana baba baana so bw'oba ng'ozeewadde oli mukulu era omwenge tegujja kukola ki kusaavingibwa naye waliwo ebifo ebimu ebitalina supervision kati nga zi beach so togenda oli tagenda kusaba ID oba ki naye ndowooza gavumenti erina oteekawo enkola eyo aba agula omwenge oba alina okuwaayo ID okakasa nti muntu mukulu naye wano e Uganda tekiriiwo tewaliiwo mandatory teeka mandate nga omuntu waba akola ki asabe ID ne bali babitandise twali abato muzeeyi nga akutuma omwenge ku dduuka n'agamba agenda ongulya ekipa nga bbiri of course nga bazikuwa n'ozitwalira muzeeyi so abaana abamu abataali na mpisa ng'anywa nako so abasinga bebayigira omwenge simanyi oba bebayigira naye ekyo kizze kitukuliramu naye gavumenti nga ye erina okuteekawo amaanyi ago nti
ate ne tugateekesa mu nkola kuba Uganda tulina amateeka mangi naye agasinga tetugateekesa mu nkola mangi nnyo ge tutateekesa mu nkola so bwe liba livuddeyo nga ligguddwawo nti omuntu bw'aba agula omwenge mwalina okusaba ID tuliteekese mu nkola likolerewo. Ate oyogedde ku afande oyogedde ku mateeka getulina mu Uganda nga tegakola waliwo amateeka kati nga tuze mu byobufuzi tugenda kuyamba tutya nti nno mu campaigns zetugenda tulinamu festive seasons tulinamu ne campaigns tugenda kukola tutya okulaba nti omunnayuganda tanyigirizibwa naye ate atamenya mateeka naddala ng'alina eddembe lye ery'okukola lyonna kyalina okukola. Kituufu munnayuganda alina eddembe lye ery'okukola kyonna ky'ayagala naye mu ddembe lye eryo ery'okukola buli kimu ky'oyagala tolina kunyigiriza ate muntu mulala. N'olaba nti olina eddembe lye ery'okutambula naye ate tolina kulemesa muntu mulala ayagala okukozesa ekkubo eryo okuba nti naakola ki alikozesa olw'okuba gwe mu kkubo olina kyokola ki kyokoleramu. So katugeze oli mu kuba campaign zo bino bidrive tulaba abantu bazina kubakola bidrive nojja n'okiparkinga ku business y'omulala n'okubiraawo n'olanga nga tovaawo oli naye alina eddembe ery'okukola ki ery'okwemulugunyaako ti gwakola drive eyo omumazeeko bizinesi tali mu kukola olw'okuba abantu bakulabawo awo tebali mu kukola ki kujja kumugulako bintu so tolina kulemesa muntu olw'okuba gwe oli mu kukola campaign. Bano abatimba ebipande weewaawo buli olina eddembe ly'okutimba ekipande ky'omuntu ogw'oyagala naye togenda timba kipande kinene kiggale bizinesi y'omuntu olowooza etajja kukola ki kwemulugunya oba kubiteeka ku bisenge kuba abantu abamu bateekawo n'ebigambo wano tetwagalawo ki posta so bw'oba olabye ekyo ekintu nga gw'olina posters era bambi tokola ki toziteeka kuba onyigiriza eddembe ly'oli omuntu so tulina kukwatagana bulungi oba musabe bw'aba akukkiriza oteekeko ne webanga gundi ya gavumenti nga n'abaliwo nga gavumenti rather abakulu abatwala ekyo ekifo ekya gavumenti bagala ateri posters era tokola ki toteekawo so n'ekyokuba nti nno bannabyabufuzi balina posters ze batimbye ne wajja omuntu olw'okuba gwe munnabyabufuzi ono tokola ki tomwagala n'okikuunyuulayo n'okiyuzaayo ekyo nakyo kikola ki kimenya amateeka nti ne bw'oba toyagala akiteekewo wali wookitadde olina okuwa ensonga lwaki toyagala gimuwe nga ye bw'agaana ogitwale ku kanso ba LC weebali basobole okuba nti no bagonjola ezo ensonga naye bw'otwalira amateeka ago mu ngalo n'oyiza ekifaananyi ky'omuntu ng'abasirikale baffe be twalaba abayiza ekifaananyi kyoya yeesimbyewo ku bwa pulezidenti olw'okuba baali tebakkanya na butya baali batambuza ekifaananyi kye tekikuleetera kumwaganya kuyuza kifaananyi ekyo era bali ku disciplinary action munda mu police era waliwo mechanisms ezatwalibwa ku basirikale abo so tubasaba nti wonna wooli ssaawa za campaign ssaawa za kalulu mulina okulaga essanyu naye essanyu eryo mulaga terina kukola ki kukosa balala oli mu kuvuga mmotoka oli olw'okuba alaga essanyu ababoda baziyita ncungwa ali mukubira ncungwa muki mukubo ate ng'ekkubo lirina kukola ki oli olusaddusa mulwadde okitegeera naamwe abakola campaign nti waliwo ebimu poliisi byejja otunuulira ekole ki wadde kimenya amateeka egamba okusinga okugobagana nabo embeera n'etabuka katubaleke bakole ki bayitewo mukozese obwangu tetusiba bantu balala baagala kukozesa ki makubo then waliwo ebyo tujja okukola ki okugaana olw'okuba tukukkiriza nga mu kifo ekimu nti ayitawo komanda omulala gw'onaasanga oba e Kampala ayinza obutabanga ani ng'oli ate tolowooza nti ono ate kyakoze kyekikyamu bo mu mateeka bw'oba okwasisa emisango nga bwe tugambye nti waliwo amateeka agakola n'agatakola poliisi naye eweebwa omwaganya omuntu bw'abazizza omusango ng'ogulaba aguzizza nga tonatuuka kussa byakugunoonyerezaako okumuwa ki koshoni kasita aba nga akkiriza nti akoze eki akoze omusango n'omukoshoninga nti ovuze bubi naye nkuwadde last warning n'okola ki kino kyokoze
n'okutabaganya emisango egimu nti bano balwanye no n'amulopa nti oli n'agamba nti saagala kugobera musango nzijanjabe tukukiriza nti naffe twetomera bulijjo ne bagamba mudde wabbali musooke mukkaanye ekyo kikkirizibwa naye otherwise poliisi bw'ekiyingiziramu ekiwanvuya tegenda mu ddwaliro ate emmotoka inspection ate biki so ekyo kikkirizibwa okuba nti n'embeera obutagyongerayo n'okwongeza ku bungi bw'emisango gye tufuna okwesonyiwa ebintu ebimu so oli bw'aba yakwesonyiye kangeze olinga makindye n'agamba yitawo naye yitawo mangu ate n'osanga eno kabowa ono n'akugaana naye ku nsonga emu era z'aba akuwadde lwaki akugaana tolowooza nti ate ono ye mubi oli ye muki ye mutuufu bonna baba batuufu mu ngeri yaabwe ku butebe balaba embeera bwegenda mu maaso so bwetyo bwe tuli mu kutwaza ate ekigambibwa nti waliwo ekibiina ekimu poliisi kyettirako eriiso tewasobola n'okuba campaigns ezigenda obudde ne buyita n'okuyita oba bayinza n'okukola ekintu kyekimu ng'ekibiina ekirala kyo ne bakiwaazi ne kiyitawo ebituufu bwa presidential candidates bonna sijja nnyo kugamba kuba n'abeesimbyeyo okuva MP si kigoberera nnyo kuba presidential candidates bonna to making sure nti no bakuuma obudde bwebanga tulinga bwe tuli mu campaign saawa bwe ziwera 12 campaign zino banga zikoze eki nga ziwedde era tetuna ku side eyo gye bagamba presidential candidate wa NRM tasukangako saawa za campaign tazisukkangako nti bw'aba bamugambye 12 tazisukkangamu era akola campaign ze bw'aba azitegese n'agenda n'ategeka talk show z'aba akoze n'agenda weewaawo ku side eno awa ensonga lwaki ebiseera ebisinga asukkamu budde bwe issues zaatera okujjayo ebiseera ebisinga nti poliisi mu bitundu mwatambulidde muwa amakubo ag'okuyitamu nga mawanvu naye weewaawo kiri bwe kityo abapoliisi mu districts ezo naddala waakoze enkuŋŋaana ezo kati katugeze ng'olunaku olwajjo si mbogezi wa kitundu ekyo oba Fort Portal katuwe kampenga ekyokulabirako ekyo abapoliisi mu bitundu ebyo abatwala ebyokwerinda kigambibwa kuba saabaddeyo baakoze okuteeseganya n'abatwala campaign trail ye nti omukulu wammwe bw'anaabazze agenda kukozesa amakubo bwe gati so kikakata ku bakulu abo okulaba nti no bakuuma obudde bwe kuba campaign etandika ssaawa emu ez'okumakya by ssaawa emu alina obbanga maybe atuuse mu district agende ku venue esooka ng'ayise mukubo lye baba bamulaze oyitamu akole campaign aveewo naye bwe twesanga nga first of all o district ogituuseemu leeti ate olaba tosobola kwestalirya ekkubo kuba lijja kuwanvuya obutatuuka campaign yolaleeyo bulungi awo we bagamba nti weewabadde obuzibu nti ekifo agamba kyabadde mita oba nga 10 naye nga bamugamba kyetoololo kiyita eri nga bw'omanyi pulaani z'ebibuga nabo babaira balina pulaani kyenalabye ku kye baawandise baategeezeza nti ate ne candidate wa NRM mu kitundu ekyo yabadde akyalimu si okwewala akavuyo ako ne bamutagira mbu abeeko wakola ki waayita so ne wabeerawo okusika omugwa okuyimirira okumala ebbanga ddene n'atagenda mu bifo ebimu byabadde akola ki yabadde ategese so ebiseera ebisinga nti ne bw'aba atuuseeyo kati kangeze waliwo eyo stand okuyimiriza okwo okumala ebbanga ddene ne bamukiriza okutandika okutambula okutuukayo ogenda okwesanga atuuseeyo ng'obudde bukoze eki bugenze so neweesanga ng'ate abapoliisi bavudde ne bagamba obudde bukoze eki buweddeko so ffe tulowooza nti okupulaninga amangu weewaawo ayinza okugamba nti poliisi emuyisa mu makubo ag'ewala okwemulugunya kwe akutwala emaaso ga electoral commission wennyini waba akutwala then electoral commission etuluŋŋamye lwaki
ye mu divertinga either police ew'ensonga zaayo lwaki ekola ekintu ekyo oba nabo bwe baba bakikola mu bumenyi bw'amateeka abapoliisi b'ekyo ekitundu bavunaanibwe. So waliwo embeera eyo naye balina okumanya ekintu kimu ffe ng'abapoliisi tuli waggulu w'amateeka abapoliisi abeenyigira mu kkuba abantu emiggo abo nabo twabalabyeko nga bwe twalabye eggulu twavuddeyo ekikulu ekyo n'omwana mu myaka 10 waliwo wakyaliwo okutankana ku nsonga eyo abasirikale eggulu bagamba omwami n'oyo b'omusango gwe baafuna nga tannafa gwali gwakuba nti yali atambula ekiro ne wabeerawo abamugwikiriza mbu yabadde alina kyabbye ne bamukuba. Eno bagamba nti y'omu ku bakubiddwa mu kavuyo n'akola ki n'afa. So ani gw'ogenda otwala ekituufu bali bagamba balina statement eziraga nti bwe bamukubidde amawulire gatuse ku maama we essaawa mmeka naye n'akola statement ezo zonna weeziri. So wali tulowooza nti politicking waawo omuntu ekyomukisa omubiri yafudde naye ekyokugezaako atobiyingiza mu politics nga waliwo independent investigation etakwata politics egenda mu maaso tulabe nti ekyo kikyamu. Sigamba nti n'omukalo tewaliwo yafiiridde mwakiraba eyiganga waliwo omuntu yakubibwa amasasi n'afa. Ekyo kikyamu. Musirikale yenna bw'oba weŋŋanga omuntu kozesa amaanyi agasaanidde. Omuntu bw'abanga akukanyugidde ng'ejjinja bwe tuba tugenda mu situations ezo ffe ng'abasirikale twambala ne twesabika noonya engeri nayo gy'oyinza omuddiza etagenda kukola ki kumukosa okuggyako oyo ayagala okutema oba okuggyako emmundu naye bw'oba tugenze mu mbeera eyo ya kwekonfrontinga nti emmundu ekuggyibwako oba ogenda kuttibwa tewabeerawo mbeera ekuleeteza kukozesa kikolwa kyonna kiri feto. Tulina tear gas, tulina amazzi, tulina rubber bullets, ebyo byonna bikola bituweebwa okulaba nti no tweŋŋanga abantu embeera n'etakuleetera kuvaamu muntu yenna kukola ki kufiirwa bulamu. Tulina n'emiggo nagyo gikkirizibwa okukola ki okukozesebwa. So kyovulaba nti mu poliisi zonna mu nsi yonna babeera ne batuuni. Batuuni erina kuyamba kweŋŋanga muntu ali violent ne weetaasa ate n'omwarestinga. Si kumukuba kibooko nti ate genda. Omuntu gw'okuba essaawa ezo olina okuba nga oli mu kumukakkanya ng'ate n'ekigendererwa kyakukola ki kyakumukwata. Kituufu. Fane nga tuwumbawumba kati waliwo n'abavubuka abasinza okwenyigira mu byobufuzi kuba najjukira population yaffe esinga nvubuka. Advice gye wali wadde omuzadde n'omwana ye kennyini. Well, ddembe lya buli muntu bagamba Uganda district y'emu ku nsi ezisinga population z'abavubuka. Ddembe lya muntu kwenyigira mu byobufuzi kasita oba ng'osusa emyaka 18 oba osobola okukola ki okulonda ate oba oli muntu mukulu. So ddembe lyo okwenyigira mu byobufuzi naye ebyobufuzi eby'emirembe si ebyobufuzi ebyokuleeta obuvuyo, si ebyobufuzi ebyokukyankalanya embeera eya bulijjo, si ebyobufuzi ebyokutwalira amateeka mu ngalo. So tubasaba mwenyigire mu byobufuzi. N'abazadde temugaana abaana bammwe kola ki kwenyigira mu byabufuzi. Mubaleke benyigire mu byobufuzi naye ebyobufuzi ebyaki eby'emirembe. Tuwona w'osanga emirembe bw'oba okola ki oba obeera. Bw'oba tosanzeewo mirembe ng'essaawa ezo waliwo abali mu kwekalakaasa, waliwo abaggadde enguudo, vaawo. Naye w'osanga emirembe oba kuteesa debates muyina rale nga za mirembe ezikkirizibwa mu mateeka beerawo. Okwekalakaasa okw'eddembe beerawo. So ebintu byonna ebigontana n'amateeka ebyo abazadde mu discouraging abaana byenyigira. Waliwo n'abagenda mu byobufuzi naye nga tebalina na pulaani ya byabufuzi kubba abantu. Omwennyini mu kavuyo ako abantu bangi bavaayo ne bagamba bababbye banzibye emitwalo 5 bakoze ki baagala nnyo akavuyo ako. So
abaana ng'abo ate bwe tuvayo ne tubakwata nti tukutte bannabyabufuzi tubalimba nti emisango tebakoze eki tebagizizza naye nga bamenyi b'amateeka nabo bakola ki babeeramu. Enamba ki gy'osobola afande gye tusobola okutuukirira mu biseera bino bwensobola okwekubira enduulu nga mutuufu eneebaako ng'era omuntu anaabaako anaatukwata ng'enamba eyo bwe ngikuba omuntu agiriko asobola okugikwata. Yes, kanji kusomere wano. Afande. Tuyina enamba zino hotline yomagimanyi national hotline eri 999. Then tuyina enamba ya WhatsApp ya police eri 0779 noti 7 mwenda noti 7 mwenda noti 7 mwenda noti 7 mwenda then mwenda emirundi 3 n'endala mwenda emirundi 3. Okay, onyango. Then tuyina ya traffic bw'oba olaba abavuga obubi abakola ki ku makubo eri toll free eri 0 noti 8 noti emu2 rather noti 8 noti emu2 22. Okay, noti 8 noti 8 sorry eya traffic kandiddemu eri noti 8 noti emu mwenda noti mwenda eya traffic. Then waliwo ene ya emergencies endala naye eri toll free oba muliro ina omuntu agudde mu kinnya ina omwana gwe basudde mu kabuyonjo ebintu ng'ebyo eri noti 8 noti emu2 22. Afande kano kange nkabuuza nga nze twa assurance ya security tulonda kwa twatidde dda waliwo abayisamu amawulire nga tugamba mulabe kivudde Tanzania nawano kijja twa assurance. Njagala bawa assurance nti byonna ebyalabwe Tanzania kwanange nafuna akakisa akalaba CNN bye balumiriza gavumenti ye Tanzania ne Tanzania byerumiriza abantu bye bakola nga tebanatuuka ku sseeryo ery'okwenganga abantu okwokya petrol station kwokya amabaasi n'okwenganga abantu ng'okozesa amasasi. Twagala obbategeeza nti ebyo byonna tugenda birwanyisa tewali kigenda bbeera wano Uganda. Tugende tulonde bulungi tugende mulonde bulungi oddeewo mirembe ne bana ba encouraging abantu londa kuuma. Then waliwo ne channel ntuwe kaba tekalangiddwa bulungi genda okabanje ogenda kabanje otya ebigambo ng'ebyo si birungi nti Electoral Commission yavuddeyo neeraga nti mala okulonda genda ku mirimu gyo naye okubeera ng'okuŋŋaanidde awo we balondera either kitiisatiisa abo abakyagala okulonda oba ne kiteeka mu mbeera etali ya bulijjo ne kiteekawo embeera etali ya bulijjo oba abamenyi b'amateeka okuyiwa akalulu okukuba abantu abayinza okuba nga babatwala ng'oyogera ku kyetanzania omwami yali abala obululu bwe bakuba oluyi. So ebintu ng'ebyo bye twewala nti twagala abamenyi b'amateeka oba yabala yayogera simanyi naye nalaba bamukuba luyi. So ebintu ng'ebyo bye twewala nti twetaaga abantu abali designated okubeera campaign areas abali aba agent babo ba candidate bonna aba polling agents then ne polling constables abo security gye twaba tutaddewo munda. Yes. Afande ogenda kulira wa Christmas. Munange kati bwe tuba tugenda mu Christmas waliwo ekibaluwa ekiyisibwa Inspector General of Police nga tekikukkiriza kwetaaya kuva ku mulimu nti olina okubeera ku mulimu mpaka February nga 2. Oba olidde Christmas. So Christmas yaffe eteratandika mu February. Mrs. Weesigire weebale kufumba kubanga alina n'omwami atabeerawo waka ku Christmas naye tugenda bbeera ku mirimu abambi. Okay, so nga tusiibula kiki wali agadde bannayuganda bagambe kisoogeddeko? Buli kimu kyogeddeko kyekitwogeddeeko ndowooza nange
kyenyinza obbasaba bannayuganda nti tugenda mu kaseera ka Ssekukkulu, tugenda mu kaseera ka kalulu, wonna we tuli tukuume emirembe, tubeere beegendereza eri ebintu byaffe ebya bulijjo bwe tutambulira n'ebyetulese ewaka n'abaana baffe. So just kwongeramu kukkatiriza ku byetwogeddeko nti kikulu nnyo okumanya omwana wo, enneeyisa ye, entambula ye, naani gw'omulekedde, n'okumanya nti kaseera ka kuwummula naye era n'okwetegekera ebiseera ebijja mu maaso. Kituufu. Thank you so much Afande for your time. Thank you. Anakwagala okujja n'otulungamyamu kaawo. Njagala obaagaliza olunaku olulungi naye nga nkujukiza nti Forest Resort Reza Christmas balinawo package ey'enjawulo ne menu yaabwe eri special, so tekigana kujja kuyitayo kuba ne Reza we tuli Forest Resort awo n'ebisulo weebiri ddala bajja kuba ne fireworks n'ebirala bingi ddala. So era nga nkukkaatiriza musajja munnange bw'oba ogenze mu businzi okusaba omwana wo musibe ku kirenge kyo, ne bw'oba ogenze kunoonya kalulu omwana wo musibe ku kirenge kyo, bw'oba olina omuntu gw'omulekedde making sure nti alina obuvunaanyizibwa. Abaana ababulira mu makanisa kya buswavu nnyo okwata omwana muteeka ku katuuti nga maama omwana anoonya maama we, kifo kya maama gwe okunoonya omwana kiswaza. So until next time, Rose Karibala Bwanika, mubeere bulungi. Bye.